Tatulaba wano tuliwo. Tatulaba tuliwo. Hadi uyafanye wale. Yes, all right. Obunkenke bweyongedde mu gavumenti okubanja First Lady Janet Museveni kwo kulabika nga kutadde gavumenti ku bunkenke. Kati nno kukutte akatine waggulu, gavumenti eyongera kubanga buli kadde efuna bunkenke. Jjukira nti nno naggambye ng'omugoberezi wa Yugi Update TV nti gye buyise Maama Janet Museveni yatwalibwa mu mawanga ag'ebunaayira nga biwala ttaka, ng'embeera si nnungi, nga taasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Kakati embeera egenze maaso n'okuba ng'esajjuka mu bannayuganda nga bagenda maaso n'okutuuza ku gavumenti akazito nga babanja maama First Lady Janet Ankataha Museveni. Embeera ya bunkenke n'okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala mu ministries ennene mu facilities, waliwo ebintu ebijja bikolebwa nga si bya bulijjo ebikulaga nti waliwo embeera oba eyakyuseemu, waliwo embeera y'obudde eyakyuseemu. Weewaawo gavumenti esobodde nnyo era efubye nnyo kiziyiza okulemesa abantu okugenda maaso n'okubanja embeera ya Janet Museveni ali mu mbeera ki, kubanga ekyokuvaayo ne balangirira nti embeera gy'abaddemu si nnungi, ensonga akyaddusiddwa asobole okuba ng'afuna obujjanjabi. Ekyo baavaayo ne bakyogera ne bakirangirira. Kakati bannayuganda beebuuza nti bwe baba nga bali mukolako obujjanjabi, twetaaga tumanye atuuseewa n'abakyala First Lady w'eggwanga, kubanga bannayuganda balina olukisa era baddembe okubuuza First Lady embeera ki gy'alimu, ludda wa gy'ali, kubanga ono asasulwa ssente za mmwe bwa musolo, ono omu ku ba cabinet ministers, abadde akulira Minister of Education and Sports. Kati so tolina ngeri ki gy'odinayingamu bantu kufuna access ku maama waabwe First Lady nga bakomplaininga nga beemulugunya ludda wa gy'ali. Kakati eno embeera ena byetonzeewo, gwe mukwano gwange ampuliriza, okulaba ekifaananyi kya muwala wa Janet Museveni, omukyala ono Janet Natasha mu katambi abikiddeko ng'atonyeza amaziga, so ng'ate waliwo n'embeera egenda mu maaso mu bitongole bya gavumenti eringa ey'okukusakukusa. Kireetedde bannayuganda okweraliikirira era nga babuuza lwaki gavumenti evaayo n'eclarifying eggwanga amazima ku ki ekigenda mu maaso ku First Lady Janet Museveni. Nagambye oli ku Yugi Update TV, gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, ojja kuba ng'okikoonako osobole okuba ng'otweyungako. Kakati ku mbeera eyo ffe nga bwe tubitunuulira, tulaba embeera etali ya bulijjo mu ggwanga lyattu Uganda. Tulaba obunkenke, tulaba silent ey'amaanyi gye tubadde tetusuubiramu. Tulaba preparations ezigenda mu maaso. Bino byonna
buli munnansi abivvuunula lulwe. Naye abamu bagamba yandibanga First Lady Janet Museveni yasambadde ensero, newankubadde gavumenti evuddeyo n'etiisatiisa n'ekangatiisa n'eteekawo measures anaakwatibwa n'eyisa n'etteeka ddamba mu Parliament, anaakwatibwa nga ayogedde ku information yonna okuva mu First Family waakusibibwa emyaka egityaka wansi wa 2. Era tumanyi bulungi nnyo omu munnamawulire yakwatiddwa ng'agezezzaako okubika Janet Museveni nti yafa. Kakati obunkenke awo nno we buli mu gavumenti yaffe eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mujje mwebe nga mwetegereza ebijje bibaawo. Bukyanga kalulu kano kaggwa, Robert Kyagulanyi Ssentamu ne yeekweka n'agenda mu buwaŋŋanguse. Bukyanga balangirira nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni mulwadde muyi. Tulaba nga ebintu bigenda maaso n'okukyukakyuka mu ggwanga biddukira ku sipiidi. Abatembeeyi babagobye mu kibuga, bizinesi z'abantu ezisinga zonna mu kibuga bazigobyemu, obuyumba bukiyosiki babuyoddeyodde. Tulaba ebintu bijja bimirukawo ku sipiidi, tetukitegeera lwaki, era yenna ali mabega wa kino yandibanga muvubuka okusinziira kwabaddewo engeri gy'adde akwatamu obuyinza. Era kati bannayuganda bali mu kwebuuza, ani ali emabega w'obuyinza, ani atowa komandi zino? Gujanga nga weetegereza okufa kw'abajenerozi okuzze kubaawo ng'ate bafiira kumukumu, Kano kalinga kabonero akakulaga nabagamba nti omwaka oguwedde ogwa 2025 gavumenti ya Uganda yatongeza operation gye bayita Muhoozi, nga muno Muchoi Muhoozi agenda kubanga yeekuba mu bantu bamujajinge balabe responsibility ye, balabe engeri gy'ayinza okwatractinga mu bannayuganda ku bigambo bye. Era kyawaliriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni omuggulirawo ekibiina ekyali kiyitibwa ekya Puulu, agende mu maaso n'okuexperiencinga nga waayigira ku ye. Kakati ebyo si bye byandibadde bisinga otutiisa. Afuna experience mu bantu Muhoozi Kainerugaba. Kakati tulabanga bukyanga system eno ereetebwa oba project Muhoozi. Abakulu ab'amagye ab'amaanyi abawangaliddemu bajenerali bazze nga bawummuzibwa nga n'ekigendererwa ffe kye tutunuulidde obulungi baleme kutuuka mu mwaka guno ogwa 2026 ogubaddemu okulonda. Lwaki omwaka guno ogwa 2026 gwa nsonga nnyo ku byobufuzi by'eggwanga Uganda? Guno omwaka gwe gubadde gulina okubeeramu transformation, okukyusa obuyinza. Era we kataligirya ebyo byonna bye mulaba ebigenda mu maaso, orders ezitoweebwa, mukimanye nti nno bannayuganda bateebereza nti amagye gandibanga gaasalako dda eggwanga nga gagenda mu maaso n'okubanga gafuga. Muhoozi Kainerugaba yandibanga yali emabega wa bino byonna era ng'obuyinza kati yakontrolinga olw'ensonga nti Museveni Museveni talabikako, Janet Museveni embeera bagamba gyalimu mbi. Bajenerali be mulaba bagenda maaso n'okuttibwa waliwo order ey'amaanyi eri emabega. Era kyobula ne bano bonna basinga babakutte wiiki ewedde, bakutte bajenerali abakungu mu UPDF nga kigambibwa nti bano beenyigira mu buli bw'enguzi. Ssaawa zino be babasowolayo ab'amaanyi badetaininga.
kati bangi bakyakola okusunsula era bangi bakyafa. Kyola buli kintu ekibadde kigenda mu maaso nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu kwekweka mu Haidi, kigambibwa nti Muhoozi abadde asindika obubaka obutiisatiisa era ng'agenda mu maaso n'okutoa orders ng'agamba byonna bimulaba bigenda mu maaso ye yali emabega waabyo, ye komanda. Kakati ebyo byonna twanditegedde tekyandikoze na mawulire kubanga CDF mulamba, naye ekyabakungu mu military okubanga bafa kabaka bonna akakulaga nti waliwo gwe baggulira ekkubo atuuka eri nga talina muziziko na gumu asobole okukalakata ensi eno. Jjukira n'agamba nti Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga ye yeegwanyiza nnyo entebe y'obukulembeze alaba yekayika yasobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu azze abakozesa ensobi nnyingi okusinga waba talina kyayogedde wabula ebikolwa bye n'akafaananyi obufaananyi kayinza okuteekayo kano kamala okuteeka gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne ba cabinet ministers be ku bunkenke era ne batandika okuyiiya ne batandika okumuyiiyiza. Katuzzaako ki kino tukikoze tutya? Oli ku UG Update TV osinzira oba ng'otuwuliriza. Kakati bitabuseemu kuba tebasobola kupulaningira ku sayidi bbiri. Balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'obbafyunza mu diaspora. Kyokka eno information tennafuluma bulungi kiralifayinga Mama Janet mbeera ki gy'alimu. Kuba ono jjukira atula ku cabinet minister era alina decision ey'amaanyi gy'ayinza okukolawo mu kutambula kw'eggwanga lino mu maaso. Kakati wano emberenge weegagidde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye dde oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza wagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati gavumenti eri wano eri mu kattu esobeddwe waka ne mu kibira. Kyagulanyi abafuukidde olukokobe. Kyokka eno balina abakulembeze nno ab'ensibo Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Janet Museveni kigambibwa nti bali mu critical condition. Embeera gye balimu mbi si nnungi wadde n'akamu beetaaga ssaala, beetaaga kusabirwa. Newankubadde gavumenti evuddeyo ng'eyita mu babaka baayo, mu bakungu baayo, tujjukira Narweiso, General Narweiso, Proscovia Narweiso yavaayo n'awa eggwanga okutangaaza ku mbeera ya maama Janet Museveni gy'alimu, ng'agamba nti ali mu mbeera nnungi era agenza akuba ku matu musabire busabize kisinga omubika kubanga social media yali esusse okubanga emubika. Ne bamugamba n'abagamba nti temubika bubisi wabula mugende mu maaso n'okumusabira. Kakati embeera gye yatwalibwamu muganda wange nga n'obeera ggwe, wabula ekisinga okwennyamiza bannayuganda kwe kulaba first daughter ng'agenda mu maaso n'okugakamula bagamba mbeera ki eyali eriwo etuusa ku etuusa ku Natasha Museveni okubanga agenda mu maaso n'okubanga akola ki nga akaabira mu mbeera eno oba ng'alaga embeera ey'okunakuwala. Bo bannayuganda tebanakkiriza, bagamba abantu bano balina kye bayinza okuba nga batukweka. Waliwo ekitagatta, waliwo ekitali kituufu. Wuliriza, oluvannyuma lwa Proscovia okuvayo n'alangirira kolo lwe baakoma okuba nga bafulumya information ekwatagana ku Janet Museveni, tewaliwo information yali ezzeemu kufuluma. N'ebyali bigambibwa nti nalabibwako mu Georgia Bala aircraft Uganda presidential jet ng'egenze maaso n'okulandinga
nga bagamba nti Janet yali atwaliddwa nga biwala ttaka. Gavumenti yavuddeyo n'ebyesambaja n'egamba nti nedda, eyo yabadde aircraft. Yaguddewo mu ngeri eri nnomo, sigamba nti no waliwo ekyabadde kigenda mu maaso oba kyeraliikiriza oba nti maama Janet Museveni yadde atwalewo, nedda, ali bulungi. Kwabula gavumenti yayogedde ekyo nga bagezaako kubikkirira wa gy'ali era neekakati bannakyogera. Newankubadde bannayuganda bataddeko akazito, ne gavumenti eyongedde okuteekako obuzito ng'egenda mu maaso n'okuba ng'eteekawo amateeka, eteekawo ebaga amateeka agayinza obbakugira obutogera ku first family. Era waliwo munnamawulire yasubiddwa information nagibawadde oba nga weetegereza obutambi bw'ennaku z'eggulu. Bannamawulire bazze basibwa olw'okulangirira nti nno Janet Museveni yandiba nga yamazeemu dda omusu, yandiba nga omukka gwaweddemu dda mu kisero. Era gavumenti neefulumya okulabula ne ga buli anaafulumya information agenda mu maaso n'okubuzaabuza bannayuganda, anaafulumya misinformation nga undermining ekitiibwa kya first lady, oyo yenna anaagenda mu maaso n'okutambuza obulimba ng'abika first lady wakakojjootuka. Newankubadde byonna byonna babyogedde, bannayuganda basigadde bali solid nga babanja first lady nga bagamba ssente zaabwe ez'ombi w'omusolo ze bateeka mu gavumenti eno ne mu first family nnyingi, so tulina okukola accountability ffe nga ffe. Ye waawe wotuddako mu kirowoozo ngenda kuwaayo akalowoozo kano, naye ekisinze nkugambye, ekisinze okwennyamiza eggwanga y'embeera Natasha gye yalabiddwako. Terabikangako ng'ali saadi, terabikangako ng'ali mu kutya, terabikangako ng'omuntu ali mu kunyolwa nga mu vidiyo eno mwe yalabikiramu. Kati eno vidiyo esaculatinze nnyo ku social media nereetera abantu okulowooza nti no wandiba nga aliwo okubikirwa okwali kugenda mu maaso ku ngeri gye babikiramu Natasha. Yo waayo agamba ki ekiyinza okiba nga si ekyo, ki ekiyinza otutuusa Natasha mu mbeera eyo. Njagala oddemu okeerabireko akatambi kano. Embeera ndowooza ogirabye bulungi ya bunkenke, tiwaliwo awo kisanyula. Kyenjagala otegeere gwe mukwano gwange ali eyo. Nakuwadde ku gwe atamanyi first lady Janet Museveni ali mu kabineti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga yatwala Ministry of Education and Sports mu ggwanga lyattu Uganda, era gye buvuddeko nga tannaba kuba nga addusibwa mu ggwanga Uganda yali yakakiralifayinga eri abasomesa abagenda mu maaso n'okwebuzaabuza ku masomero nga bagamba beegobenga obudde bukyali. N'agenda mu maaso era n'okulabula amasomero agongeza ebisale eby'essomero ng'ovudde ku school fees wabula n'ebyetaago, era n'agawuuninga n'agalabula. Ensonga yalekebwa mu bbanga, tiwaliwo yagiteekamu mukono okuva maama we yaddusibwa mu ggwanga. Era abadde akyagenda mu maaso n'okuwa ensonga ng'atangaaza ensonga ku bayizi. Kati ebizibu byagwiriddewo era abaana bagenda mu maaso n'okubanja bagamba nti bagamba guno gwokka gwe mulundi ogusoose okubanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tavaayo kuyozaayoza bannansi be Easter ennungi ennuŋŋamu. Kati beebuuza ki ekigenda mu maaso wakati w'ebyo byonna byonna bye tulaba. We need to know, we need to be clarified. Era bakugambye bannamateeka
teba muntu n'omu avaayo kutiisatiisa ng'obanja first lady oba ng'omwogeddeko. Oyo yenna anaavaayo kutiisatiisa okiba kitongole kya byakwerinda kiba kikoze ensobi esingirayo ddala, kubanga oli wa ddembe okubuuza maama w'eggwanga ali ludda wa, baamutwala wa. Eyo tuvuddeyo. Kakati bino byonna nga bikyali awo, olina n'omumanya kati ateekinga control mu buyinza y'ani ssaawa zino. Bangi kino mbadde temunnakizuula, naye okusinziira amawulire agatambula ne musajja mukulu engeri gye yeewanamu ekulaga nti nno obuyinza buyinza okuba mu kimpowooze bugenda mu maaso n'okuba nga butransfomingibwa. Robert Kyagulanyi yabagamba lwali bamugyako interview nga yakatuuka mu Washington DC, yasobola atya okutoloka ku basajja baali bamukuuma nga buli kadde ali ku mudumu gwa mmundu. Era n'avaayo n'agamba nti abamu mu security ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bannyambako okubulawo. Kakati y'ensonga lwaki olaba abajene bagenda mu maaso n'okuba nga bafa. Muhoozi kati takyalina mujaasi n'omu gwe yeesiga okuva Kyagulanyi yafulumya statement eyo. Kati bali ku bunkenke, amagye gaabwe bagatya, bannansi babatya, bye bakozeeko bingi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mugende mu mirembe, ye ofa yokka gye tuyinza obbawa ne mufuluma eggwanga mu mirembe. Bo ne bagamba awachowaawo. Ng'eno ensi erabika nga kintu kye baagala okukungula. Kati nno embeera ya bunkenke nnyo, ng'omukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Update TV osinza obba ng'otuwuliriza, gwe naagala otweyungako, nja kusaba kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikwoneko. Buli wokkirira wansi awo waliwo ekigambo kiri subscribe, kikwoneko omale ogende ne mu kaddo kakwoneko osobola okufuna notification message buli lwe tuba tutaddeko obubaka. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, US mbatumiddeko nnyo. Mwebali kukola butaweera okulaba nga munyigiriza gavumenti eno eriko okudimandinga rights zammwe ne rights za bannayuganda. Bangi baganda baffe baliyo balaajana bayaayana okukomawo ewaka naye tekisoboka olw'ensonga nti n'ewaka birungi si birungi, olw'ensonga nti bagezezzaako nnyo okulwanirira eggwanga lyabwe. Kakituusa ekiseera nga tebakyalina kyakkola okuggyako gavumenti yali esigazza engeri emu yokka yokka kuwamba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukako okusayininga, bamuforcinga okwaguriwinga okusharinga obuyinza. Yeyo level Kyagulanyi gye yatadde ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga balina kutuula kugabana buyinza, olw'ensonga nti kino kankubbireko lwaki abasirikale mu gavumenti ya Museveni bagenda mu maaso n'okuyamba Kyagulanyi. Lwa nsonga bakimanyi nti nga bba amagye institution eyo ey'amagye erina amagye mayitirivu nnyo, naye amagye gakimanyi bulungi nnyo nti kasita obeera nga tolina feva y'abantu kiba kikubeerera kizibu okuwamba eggwanga, nti wano nowe tunaagenda mu maaso n'okuteekinga action ng'eggwanga terinnatebenkera nga bannansi tebali naffe, tewali kye tusobola kukolawo. Buli kimu ekikolebwa kyesigama ku munnansi. Omunnansi singa asalawo waati n'akubaakinga obanga gubadde otaasa, manya we eggwanga ojja ddikola ky'oyagala. Naye kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni kigenda mubeerera kizibu nnyo okumalako ekisanja kino ng'abantu baatwala abamwetaagamu bali ku 20%. Oba okitegeera ekintu ekyo. Nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzidde oba ng'otuwuliriza.
kati wuliriza. Oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo n'erabula bannansi obutagenda mu maaso nakutambuza misinformation, embeera ya bunkenke mu gavumenti ya Uganda, embeera ya bunkenke ekibadde mu parliament okirabye. Nkuteereddeko live mu parliament, oyinza obba togenzeeyo naye ngitaddeyo ojja kuba owubayo olubu lw'ekigere. Ekiri mu parliament y'eggwanga Uganda nakyo kinyeenya magi, kitokota si kisaanikire, olw'ensonga nti ababaka batandise okudimandinga accountability ku neeyisa gavumenti gigenda maaso n'okuyisaamu. Ba political prisoners abaakwatibwa nenga kati tebannateebwa era nga tekibala nga tekiriiwo, tekinnabaawo. Kati parliament etuuse ku level weenyumira gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso, eggwanga lyeraliikiridde abantu babiri, erimu Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne Janet Museveni. Tetumanyi mbeera ki gye balimu. Kansubire nti nno okugenda omuddusa mu Uganda baali bamunoonyeza bujjanjabi busingako wano, katusuubire. Newankubadde bannansi beekalakaasizza mu ngeri ez'enjawulo nga balaga obutale bumativu bwabwe, nga batandise okutiisibwatiisibwa bannansi nti singa mulaalabibwako nga mwambadde singa mulaalabibwako nga mugenda mu maaso n'okubeera nga muteekawo obulimba mu ggwanga ebikwatagana ku first family, tugenda kuyoola omu ku omu. Nkugambye embeera ya bunkenke wano mu Uganda okuva maama Janet we yaddusibwa ne kakati gavumenti egaanye okuva ku information gye baatuwa luli gye nkuwadde, ekyagaanye okuvaayo kutuwa information entuufu. Tetumanyi kibateekateeka, tetumanyi kibategeka, naye embeera ya bunkenke kino nno kitadde eggwanga ku stack. Era wandira basaawo yonna akavuyo n'okuleerengana mu kibuga Kampala. Singa ab'obuyinza abali mu authority ab'obuyinza ssaawa zino bagenda mu maaso n'okuhandolinga ensonga nga bwe bazihandolinga, nga bagenda mu maaso n'okugobamu bizinesi z'abantu mu kibuga, tetumanyi ani ali emabega wa order ezo. Awo nkugambira nti nno wandibaawo enkyukakyuka mu kukyusa obuyinza. Ekintu ekyo bangi mwandibanga mukibuusizza amaaso, naye nsonga nkulu nnyo. Muhoozi Kainerugaba tannavaayo, tukimanyi bulungi agenda maaso n'okutwitinga ku buli kimu. Musajja wa masaali, era ku Twitter amanyikiddwako nnyo, naye tannavaayo kutwitinga ku mbeera ya maama ya nnyina Janet Museveni gy'alimu. Lwaki? Omusajja gwe tumanyi obulungi nti nnaagenda maaso n'okuba nga atwitinga, olowooza lwaki? Kugambye oli ku Yogi Update TV. Oba oyagala otweyungako, kirya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko obeere ng'otwegattako. Ngenda kuba nga mbalekerako obutambi buno busobole okuba nga muddamu mubwekkaanya mpola mpola, then n'oluvannyuma nja kuba mbaanirizaako nnyo mu comment section. Mukuliko obwakedde era mbeebaza kutuwa ku budde ne mutuwuliriza ne musobola okumanyisa ku buli bannayuganda bonna abatamanyi kigenda mu maaso. Mbaagala nnyo mikwano gyange era munzikirize nkome wano, munzikirize mbongereko katambi kano.
Tatulaba wano tetiriwo. Tatulaba tetiriwo. Hadi we find one. Hey,